tukulisizayo nnyo mu kuwummulamu okwo katweyongereyo nga tetulaba okukola sabbuuni eno owa sheepu eno eya supreme oba sheepu eno abasinga gye mumanyi mugyagala nnyo era nga bwe mbasuubiza nti Sundowner etuuse era okukola sabbuuni kyekimu ku bye tugenda okusoma mu The Great Sundowner ey'omunaana. Lwaki twagala muyiga ebintu bino? Kubanga tukimanye emirimu gyafuuse emirimu ate sabbuuni ono anaaba asingira ddala ayoza. Lwaki? Anaaba gw'osalawo ebbeeyi naye ono sabbuuni ono ayoza omuyindi bw'aba atunda 5 kiba kizibu nnyo okutunda gwa 6 kubanga bajja kugamba ate wali batunda 5 naye ono sabbuuni anaaba gw'ogamba nti dadi kamutukolere owuwe ayamba ku kawo amala okukola atuyane makanika oyiro bimujjuleko adde wakanaabe nga yena ali fulesi agenda ku mazongoto nga ali fulesi ate maama yayagala kasusu adde buto afuuke ekimuli kya Kampala. Waliwo abakyala batugamba bimuli bya Kampala naye nga bw'omutunulako kigajji kya Kampala. Kati sabbuuni bw'ati ow'ekinzaali abajja kumuyamba. Ate omwana ali mu kaaba ali mponya alivaawa alina embalabe alina oluwumu alina olusolosolo yeetaaga sabbuuni ono anaaba ng'akoleddwa mu kinzaali nga talimu obuloosa obw'obutonde. N'olwekyo kambalage engeri gye tugenda okikolamu nga tukozesa ekyuma kino ekya steeringi. Wadde naawe tonaba kugula mmotoka wadde bagamba nti ogenda ogula emmotoka oyiga okikozesa obe n'emmotoka etatambula etalina mipiira ogiteeke ewaka ekola etya katulabe. N'olwekyo mwezi gutuuse guno ogw'11 nabagamba nti omusomo gwaffe The Great Sundowner y'omulundi ogw'omunaana esembedde era nga mutugenda okuyigira ebintu nga bino okukola sabbuuni ono okuva mu kinzaali asobole okugiriza abantu ate n'okubajjanjaba endwadde z'olususu. Era tugenda kuyiga okukola ebibiriiti era nga bwe mbagambye nti era ne bino bigenda kubeerayo nnyo. Kambaleweeko kajalibu naye kigenda kuggwerayo mu Sundowner. Sabbuuni ono owa sheepu eno eya supreme tumukola tutya? Abantu baagala nnyo ebintu yagamba nti ali supreme, ali powerful, ali imperial, ali motherless, ali star. Kati shisha wetaaga ki? Wetaaga pamukeno nakugamba yasinga okukola sabbuuni anaaba kubanga akola ekyovu kingi nnyo okusinga butono omulala. Ekyokubiri wetaaga amazzi aga potassium hydroxide. Amazzi ago aga potassium nagamba tayokyanga bw'olaba caustic. Potassium tumukolamu tutya? Tumujja mu munnyo oba mu bisiriiza eby'ebikuta by'amenvu, ebisiriiza by'ebikuta by'amenvu wamu n'ebisiriiza eby'amatooke. Twetaaga akawoowo era akawoowo osobola okukozesa aka jasmine, osobola okukozesa aka rosemary. Luli nakozeseza ak'etteete, leero kankozesa ak'ekimuli kya jasmine. Ebimuli bino tubiina ku Proof by Research era nabayigiriza n'okubikamula nga tukolamu obuloosa obw'enjawulo. Then era ngenda kukozesa ekinzaali kino nkyagala nnyo kubanga abagole bonna bajjajjaffe babafumbiriranga nga bakozesa ekinzaali. Ng'omaze okusaanuusa amasavu gaffe gano oba pamukeno omuteeka ku kibuguma oba nga bw'olaba essigiri. Bw'omuteekako ekyo kimuyamba okusaanuuka amangu era bw'amala okusaanuuka tupimako litemu kati eno half liter oyo wa mukisepikiyo eyakatwegattako. Tuli mu kuyiga kukola sabbuuni anaaba ow'ekinzaali ng'era opima ey'okubiri eyo litemu. Kati wamala okupima litemu tuteekamu akawoowo ke ngenda okuteekamu keke ebimuli bya jasmine era okusobola okukasanga ku Proof by Research. Era jjukira nti bw'oba ozze tukuwa omusomo era nga bwe tugenda obbawa omusomo mu The Sundowner, omusomo gwaffe ennaku z'omwezi nga 26 November okutuuka nga 2 December, full week. N'olwekyo tupimako half liter number
afulita bw'omala ogipima kyekiddako kuteekamu kinzaali. Ekinzaali kye kigenda okukola ng'eddagala. N'olwekyo ofuna ensaano y'ekinzaali oba tamarik. Mwagala nnyo ekinzaali abakyala. Naye kiri ekirala mumukola sabbuuni oba ne mukyesiiga ne kikusalaasala wenna n'olususu lwonna ne lufuuka lwa yero. Naye ne nteekateeka nkenkufu. N'olwekyo nayo teekamu akajiiko kala yaffe eyo ey'ekinzaali ate nga ddagala. Ekinzaali kikolanga kala ate nga ddagala. Kyekiddako kutabula. Osobola okutabula n'omulawo. Ne kati nze ngenda kutabula ne mikisa yaffe. Kintu kiyitirivu kitandise. The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana. N'olwekyo bw'omala okola ekyugi kino ekya sabbuuni kati ng'omushepinga ono sabbuuni gw'oba okoze osobola okukozesa kano ak'embaawo oba kano aka silikoni n'okakozesa bulungi nnyo. Osooka kukola wa muti. Tusooka ne tukola omuti bulungi nnyo ne tugushepinga bulungi nnyo. Bwe tumala ogushepinga ne tuguleka ne gumalawo essaawa 4 ne gumalawo essaawa 4. Kati essaawa 4 nga zimaze okuyitawo omuti gwaffe gujja kukwata gugume bulungi nnyo ne tugukubisa abaana. Kati bwe tumala ekyo ekiddako kwalirira kaveera wano tukole sheepu eriko. Jjukira sheepu eyo tugijja mu muti guno. Osooka n'okola bba oluddako oluvannyuma n'okola sheepu gy'oyagala. Kati sheepu eno opima bulungi nnyo wano. Nolaba olina okusalira. Kusalira we wano. Ya Rabbi. Tosooka n'omusala. Omala omusala n'omupima wano mu mashini yaffe. N'omupima n'oyamusaako. Tuli kwiga kola sabbuuni owa supreme shape. Shape eriko eyalagirwa. Atulako bulungi nnyo. Kati bw'omala omutuuzaako waggulu n'obikako era akaveera. Mashini ereme mukoonako. Jjukira zino ssente. N'obikako akaveera bulungi nnyo. Kiyitirivu. Kati kiddako n'ovuga mu mmotoka. Wadde tonabaggula mu mmotoka. N'ovuga mu mmotoka mpola. N'obanga avuga lukululana. Magulu 10. Kumbe oli mukola ssente. Oli mukola sabbuuni ewa sheepu eyalagirwa. N'olwekyo katutandike. Eggaali yaffe ekampola nemushepinga n'ogivuga mpola paka wotuuka nga tekyatambula ng'emmotoka esibye n'omanya nti yes. N'ovuga paka owulya nga oli bugenze mu bureke hupo nga tekyanyoola n'omanya nti omaze okukola katolo. Omala n'okomyawo livansi ey'emmotoka. Mulina ebirowoozo byammwe ebitali bya kikenkufu. N'olwekyo ekyo bwe kiggwa n'ogyamu sabbuuni wo. N'omugyamu bulungi nnyo. N'omugyamu Allah. Zino offcuts ozizzaamu n'okola sabbuuni omulala. Kati ng'ekiddako ojjako bu offcuts mpola. Ng'oteekako akaveera ne wali ku Nasalodi ng'ogenda ng'obagamba baali baseka Herbal soap. Akaveera kano katuyamba okulaba nti sabbuuni abeera smooth nga kwegamba anjereketa bwati. Kalina engeri gye kateekako oluseerero olwo ne kabanga akaplastaringa n'atayumenyeka. N'olwekyo gwe ayagala okuyiga bino byonna jjangu mu nsoma gwaffe The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 26 November okutuuka nga 2 December. Wali ku hoteri Kotolyo. Genda ku tiketi ofune tiketi ate nga jjukira nti n'emisomo emirala mingi nga bwe tunaaba tugiraba. N'olwekyo tosubwa wiiki ejja nga twogera ate ku kitiko ebintu bwe bityo bwe bitambudde era nga kino kyonna tugenda kiggukusa oba kimalirayo wali mu The Great Sundowner firimu eno oba okukola ebintu bino
bwe kugenda okuggwera wali ku ikotoolyo nga 26 okutuuka nga 2 Desemba olondako olunaku lumu lwoba oyagadde okusoma nojja n'oyiga. Mashini zino zonna tugenda kubaayo nazo wadde ne ku ikotoolyo gye ziri osobola okuyitayo ne weegulira ne tiketi. Jjukira bw'onaagula tiketi tujja kuweerako ebikozesebwa bingi nnyo nga amagi ogenda ozimba obwongo ate amagi ago nga gava mu kirungo kya saffron twakisomako mu Sundowner ey'omukaaga. Tugenda kuweerako ekitiko kya ganadoma the king of mushrooms ekitiko ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna. N'olwekyo tosubwa the great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana omusomo ogugalawo omwaka. N'olwekyo genda ku Prof Bio Research ku ikotoolyo weegulire tiketi ofune amagezi gano gonna n'amalala mangi. Bye bye.